nemugamba agenda yimba saa 8 Rema Namakula najja ngamamugamba agenda yimba saa 8 because Rema Namakula is a star she will sing at 2 and I'll sing at 3 that is disrespect. That is if waba yakusoose. You told me I'm going to sing at 2 okay nentuka ku set ku sawa 8 nezinsangawo then oli omunene najja naye ku 8 naye nga alina yimba sawa 9 ne bakusoosaako omunene oli n'ayimba ku 8 cause alina erinnya kati ono atalina linnya oyo kakyera ajja kujja yimbe. What do you think of me? Naye zo tetuziyita occupational hazards ezibeerawo kuba kati ebyo ne Kamiri yabisanga. Yeah, I know. Kyovala bankugambye tukyalinga bwe tuli because we have that mindset. It should change. We should change first come, first serve. Respect each other in the industry. Wow. It's also lacking. Yeah. What else is lacking in this industry that you think should change as early as possible? Composition of the songs we have. Tuyina ennyimba nga lugenda kubayo omwezi chu. Nkyawuliriza Kafeero. I'm supposed to be either muwala wa asembayo ba granddaughter. Naye nkyamuwuliriza, you know why? Yayimbanga sense. Amakulu. Leero tuyimba no sense tukuba akati. Nene singoze n'omuliro. Watange. Ng'amaanyi mangi. No, tuyimba lyrics nga twagala tuveeyo mangu. Tunoonya kitumu. Tunoonya femu. Yes, naye tugenda booming only 1 month ogweko. Ogambe Uganda teyampagira but gwe ayimba ebitaliyo. Okay, you're right. Yeah. So tuongeremuko mu kuyiiya wano. Yeah. And who is to blame for that? You're also blaming the artists or composers, the likes of Mutamuji here? Nedda. Nzo mimbi nyizo okujja ng'omwandisi ampandikidde ebintu ebirungi ebyo byaggwako. Njagala kino ekiriko. Naye ate oli ampandikidde ebyempozi ebyaggwako bye bigenda okunkumba nga Juliana. Ningamba zikanyimba ekiriko. Yes, kigenda booming omwezi ogwo. Are you considering your audience? Yeah. Considering you. Yeah, sure. You should also, you should also, the style of music Jolly Mukatinga, I should say my baby brother, this one. Audience Jakuba, alina kuba ekiriko. Okitegeera. Nange audience jenkuba, nina okukuba ekintu ekitambula, like for more years. Okitegeera. What's it baby oyo? Yeah, but he's my baby brother according to me. Kapiripiiti mwana mto. According to me, Kapiripiiti mwana mto. So Kapiripiiti music gwakuba bwemba nina omwana mutabani wange agenda muwuliriza. Namuddako. But wenkera kumacha n'ennyimba ate Kapiripiiti kye yandiyimbye. Audience agenda gamba ate esobadde ki. You get? Because I'm contradicting myself. Obuzaabuza abantu ne audience yo. Yes. Mbuzaabuza abantu. But I'm appreciating actually. I appreciate him and his management. Alete ekintu kya audience. Ekijja mu bantu be. Thank you. Wow. Kapiripiiti ekyo kyogerako ki? Kirungi nnyo sister wange. Abantu bagamba ne bakimanya mu mulo. Ne balekerawo tuzalawa. Zalawo lingi Kapiripiiti. Amato. Ate zalawo. Kapiripiiti ayogedde ku zalawo. Ekikono kyo kinene. It's there. It's there. Ezalawo. It's the same as kikono but nze ngamba tukola nnyo. Leero Kapiripiiti alina walinnya ng'omwana w'emyaka gye talinnyawo. Bakikoleredde. True. You understand? Yep. So, kituufu ekyo. Yeah, so nange bwe nkera ku makya ne nkikolerera tebajja kunzalawo. Ekigezi zalawo so kikolerere. Tusooke tukolerere ebintu. Work for it before you want to earn it. So kati guma bazalawa guma. For now guma. Etusigaddeko nnono. Ogumako naye waliwo kale ekisuka. There's that ekisuka ennyo nga bakuzala ennyo maani ogamba enkyo oyinza okunsanga ng'ate ndi ku level gy'onneetaagirako. So respect comes back. Okay. Yeah. Bw'obanga abantu ffenna tuli mu industry y'emu mbongaako nkubongeko. Yeah. Mbuuzaako nkubuuze. Singa ogenda kusanga ebizibu bingi. I know it's there, but our Ugandan industry. We have that mentality. It's going to be very hard for you to understand how we run the game. But it is what it is. Nojja kumala okitegeerera awo omanye nti sajja yannoma nga ndabye omuntu se baakusanga n'akuyitako naye ng'akumanyi. It is what it is. Bw'ozimba omutima oba ofudde. N'omubuuza n'asirika. Olwo ne gw'obuuza n'atakuddamu.
Kapiripiiti. Waliwo yali akusolezaako wamma. Byaffe bya Ghetto man. Mundongo. Boje bali 5 tuka ku stage ne bakugaana oyimba. Nebyo tubitwala ize. Tubitwala ize byansi byakuleka ttaama. Nenga tulina omanya. Kati soko focusing wa camera focusing akunze. Ne kunvi. Okajjeko. Kati mbagambeyo tukola ebitabo. Owandiza katabo. Oyina omwana tukola ebitabo black box. Oboyagala bitabo come to Kapiripiiti Omubaaya. Kapiripiiti namala kusoma. Ebitabo tubikola kutwala ku ssomero na kubitunda funamu ssente zitubeezawo n'ez'okulya. Mubikola mutya? Ebitabo bino kati betuwandikamu bino? Betuwandikamu njagala osaleko lumwe waka nkuyigiriza we bakola ekitabo. Gakuweeba buwa tuweeyo tiipu emu. Nato ng'oyagala kukola firikwayo oba fokwaya oba okola firikwayo obala empapula 7 obala empapula 7 nozingamu emirundi 5 lwakuba abantu bange baali mukumpulira nabali mukundaba ku YouTube sisobola kibanyonyola bulungi nembakakasa njagala nga bakirabako. Kati tujja kujja ewaka. Njagala mujje ewaka munsaleko munaye Kapiripiiti ng'akola ebitabo si kuba music yekka na kuzina nolowooza nti omuntu agenda kubeerawo amazina. Era tukuba netta tukuba n'amabuloka. Kapiripiiti nebanda kola ebintu bimeka. Nati tokola abantu kageta ambassador. Aizo back office. Agaye tukuba n'amabuloka. Tukuba n'amabuloka ntugatuna ntufuna musi. Bani. Era ogenda kuba oyina ennyumba yo. Ojje wange. Bakusomeseza business. Sikusomesa. Sikuona. Nze nali mu lubuto lwa maama wange. Kapiripiiti nedda. No please. No. Emboozi y'omulubuto Kapiripiiti gireke. Nanti nali muwunga mmanya ekyokukola. Era nze nagenda ku nsi nga manyi kyengenda okuba. Kyenyinza okugamba. Zinakimanya nti ngenda kuba muyibi ate nga ndi dansa ate nga ndi Ghetto ambassador. Ng'okola n'ebitabo. Ate nga nkola n'ebitabo. Onaalunda embuzi bulugana namanya ajja kulunda embuzi. Kapiripiiti gwe. Kasitoba mulimu ng'ofuna sente. Kasitoba nga tobye nga tolwanye. Guba mulimu mulungi. Naye wamma mu Ghetto eyo gye tubeera obulamu buli butya tunyumize ku mboozi katono nnyo bulefuli. Kyenyiza obanyumiza ku bulamu bw'abaana ba Ghetto. Kisooka abaana ba Ghetto ekibaleetera okubba. Manyi kibaleetera okubba oba okubasanga ne babakuba. Nyumiza. Mwana wa Ghetto oluusi aba talina mirimu ng'ali ayiddo. Kyekimuleetera embeera y'okutandika okubba ey'okuba abantu okubajjako amasimu gaabwe. Ate ne mu Ghetto okulwala tebafuna bulungi bujjanjabi. Tebafuna bulungi bujjanjabi. Kyovulaba nga bansindise wano. Obakiikirire. Bansindise wano mbakiikirire. Naye obanga bafuna kasente. Njogerebe byetaaga. Bansindise wano eri abaana ba Ghetto ekisooka tebalina mmere tebalina ddagala. Omwana asobola okulwala n'abeera awo oluusi n'abeera ng'ayagala kufa naye ng'eddagala tewali. Oluusi n'afa n'okufa nakyo tukyogere. Sofa abaana ba Ghetto kati nze Kapiripiiti nange nali mwana wa Ghetto era nga njugula. Kasita bafunamu kasente n'obeera nga. Kasita maneja kocha yannyamba. Okujugula kye ki? Kapiripiiti. Era nze kasita maneja kocha yannyamba nanja ku street oba nanja mu mbeera embi eyo. Ey'okutawaanya abantu okubatigomya. Nawe oli otigomya abantu. Tubula nakanye 10. Engalo osukkamu 10. Bingire nali nkyali mwana muto. Ku myaka emeka naye simanyi myaka gyange. N'ozolaba. Yali atigomya. Otigomya Kapiripiiti ku myaka. Abeewa be wali otigomya. Abo mu Kampala. Sitogomya bya mu kyalo naye nga sofe byonna bivaamu. Just kasita. Era kasita
mugano okumpa zisho ng'oddayo batigomi kasita mugano tuwakala emirimu egitafuna ssente ate nga ffe tumanye wali ssente tugenda ne tukola naye nga sofe bwe sikyabikola era nze kyeŋŋamba abaana ba Ghetto mwenna alina omulimu kola eno ensi kupakasa kukola kwefunira kikyo se kufuna kya munno ng'okitutte mu bubi ate kyeŋŋamba abafaanisi bange mwenna mwongere nnyo okumpagira mujja munguleko ebitabo kubanga mbikola mwongere nnyo ogenda ku YouTube ne munsakingako natadde obuyimba obupya era oba gonfolowinga njagala oddeyo ku buyimba bwange bonna obwemabega ogenda kuwulira meaning waliwo akayimba kengenda obbataamu bakayita amakula saagala bata emyaku bakayita amakula njagala okawulirize ndinako nga nkatadde Essie, you look to be this kind of person are thinking big for the industry. Now what you got David to move industry for the betterness of the young generation, the new generation. Tina Federation it's headed by Eddie Kenzo. What would you begin the rabia become objectives? Do you agree with them? Bandi zirambise n'ebigendererwa byandibadde bituufu, but are they going to do it? That's the question. Banaabikola bakulabikiranga batayiza bikola. The question is hanging nange sirina answer. Okusinziira ku bukiiko bubaddeko. Yeah, I think music industry yetaaga such a federation, but question is binaakolebwa. Nange sirina answer. What do you think is the first thing in case bafunye that say n'amaanyi bagafunye olowooza kyekiruma kyekitawaanya endongo yaffe ng'oggyeko biri betwogeddeko bya discipline biki ebyo ebiri jeno waliwo bendowooza nti bisobola oyamba Kapiripiiti n'abayimbi abali mu ttuluba lya Kapiripiiti n'abalala abali eyo abato oba abakulu abakyanoonya their way out. Ekisooka abannayuganda tetuwagira music wa Uganda. Abanayi osobola osanga essimu y'omuvubuka ne wano wetutuli muno. You can find someone's phone nga mulimu ennyimba z'Uganda nnya. Nga mulimu Ugandan music ennyimba nga nnya ate abaakuyambye nga nnyingi. Abalala bagwira. Nigeria, baba mu Tanzania, n'ateekamu sweet kid. No, that is in Uganda. No, there's this one. Wizzy Kid, yes, as meaning Wizzy Kid. As meaning Wizzy Kid. Nga ne really stars mani na inga nyumira. Kulozwachi baba nyumira. Because they echo chemba denzirako. Tetwewagira nga Uganda bana Uganda tetwewagira music waffe. Na yensonga lwaki abamu tetumuwagira because our production is lacking. Yeah. Wizzy Kid wakuba oluyimba otekamu nawe earphones n'otambula ng'owulira akikubye. Bala n'owulira oluyimba lw'omwana wa Uganda nga lyrics nnungi naye ng'ekidongo kibulamu. Tetulina abantu bakola kidongo kirungi. Tubalina, we have them. But are we using them? Maybe on this nyinza okuba nga nze Essie omuyimbi akolera Rema nyinza oba sinsobola nga wakabeeyimu. So ningenda neefuna gwensobola. Kati ng'ate gwensobola tali ku ttuluba ly'oli akubirani. So my music is going to lack advantage. Yeah, so because the trainer the production, our production lacks. Oli wafunayo computer ye, wafunayo n'ennanga ye, n'emizinda akola studio. Of course, nze bana ngamba studio ya mitwalo 15 nga ndi SC na management. Nkikubirawo ate nga nze nekkiririzaamu tikyamaanyi. But then abawuliriza nga bawulira siki. Era oluyimba lwange bwe nduleeta nga it's bogus, you're not going to play it. So twetaaga obuyambi mu production wano. Either tulete equipment omulungi oba gavumenti esonye ku misolo. Omusala woncho ogenda kukola production and like invest in it. Tova eri n'ogamba ono wanaayitirawo wano Brian Beats weyayitira nange ngenda ayitira tobuukira oli waabukidde if you don't have the equipment. So kofune equipment or producing ekintu bannayuganda kyebanayagala. Then our industry is going to be then ekirala tetwewagira muffe ng'abayimbi abayimbi temwewagira simanyi lwaki oli omuweereza posta yayimbanga esimulungi
bw'anaawulira akayimba ka esi mulungi agenda nnoonya engeri gyanzisa wansi. Omuyimbi ayimbanga Kapiripiiti bw'anaawulira nti Kapiripiiti yafulumizza endonka nze nyimirire ku stage mbagambe mulirizeyo akayimba ka Kapiripiiti akapya. It cannot happen. Of course agenda kunkuba ekikono ekikono kye boogerako. N'ebize bikyuka lya voice alese wano muwala. Yeah, mu batono. By the way ekyo kiri nnyo mu bayimbi abapya beekwatako. Naye bali abadde baayitawo. Kutidde komyawo. No, not really. It's because of 1 month, but we need to know these things in the industry. Tulina okweyamba. Nze nina omuntu omu gwe mmanyi nti bw'ogende wa papa message and you humble yourself, that guy helps you. Have you ever gone there? I've been to Papa's. I've met him once, but not musically, you know. Going to eat food. I've met him once, nemubuzaako ng'omuyimbi omuto, you know, muyimbi ajja, but not interacting so deep musically. Naye nze abantu bemmanyi nti someone can help you. You're welcoming. Little boss is so welcoming. That one is, I've talked to him. Yeah, but takyaliwe naye asobola okubeera eyo mu background n'akuyambira eyo. Omuyimbi ali ku scene. N'akuyambira eyo n'akutereeza nti wano yita wano. Tebatera tugamba nsobi zaffe. Nabagamba mazima. Yes, n'amazima. Nyinza oba njogedde ekintu nga kifunga nze mutwe gwange manyi esi kituufu. Omuyimbi ayisemu eri ejjane tondeka kutomera. Nanga mwana, baby girl, awoyise si waki. Then I go back in my bed and think about the advice. Omuntu omusiru agenda kirekaawo. Ategeera agenda gamba gundi yangamba wano kanterezeemu. Yeah, if we do that, I think it's so helpful in the industry. Okay, ebyo bibiri byokka. Nyogedde bisatu. Wow. Guys, bamuyise esi mulungi. Tulinayo nako olwaleero side eno wali omusajja yasibye enviiri nze nzikutte. Kapiripiiti. Tukyanyumyamu mpolampola. Kapiripiiti alina oluyimba olwo. Kapiripiiti n'ennyimba zo zimanyi omuwendo? Ennyimba zange kyolina omanya. Ziri 2,500. Kyalabidde namu. Wali n'ekiggo kyange kikube mu mutwe. Ebyaddala ennyimba nanyingi. Just kyolina okukola. Nina ennyimba nnyingi empya ze nnina mu birooto ze nnakola kyolina omanya. Just teeka mabega ku luyimba lwange olwasooka ojje ng'ogoberera ezo ze naakata ogenda okulaba meaning. Nina oluyimba lwange baluyita amakula. Nalukola mu Luganda, olw'omuluganda naluta. Olw'omuluzungu erubulayo. Olw'oluswayiri nalukola naye sunnabalufulumya. Omanyi muna ku luswayiri? Bannange. Tubuuzeeko mu luswayiri. Yaani tuzungumze Kiswahili kama unajua. Unajua Kiswahili? Oyagala luswayiri oyagala luswayiri tubatwogera. Tuzungumze mesi na noma. Kama unaweza zungumza Kiswahili hamna noma, tuzungumze. Nato mwana wake tutasoa kitegeera. Ani ze njogera luswayiri. Tumumuze mu Luganda. Twale eryo ngabe tuogera luswayiri. Nanti oli mu kwogera kunze ne waliwo abali mu kumpulira n'abali mu kuwulira. Abali mu kumpulira n'abali mu kuwulira. Omwana w'omugata ali yakutta akalobodi ke awuliriza Kapiripiiti Omubaaya. Ogenda mugamba nakuya ku mbeera tabitegeera. Alowooza tuli mu muzaala wa sofa. Olina omugamba mu Luganda n'ategeera. Wayimba ebiki mu luswayiri kale? Yo, wewamba una jambo la kufanya bila kuthaminiwa na mayanja alikwambia ukitoka na watakushukuru. Mwaimu Luganda cha kitegeeza. Dada nyamba. Nyamba Kapiripiiti. Twagala manya mu Luganda. Gwaina kyakola nga tokola kusimibwa. Ne mayanja yakugamba oliva olwolisimibwa. Ne Desemba file twatumukwasa nkiyimbye mu Luswayiri. Kidde mutata. Wewamba una jambo la kufanya bila kuthaminiwa na mayanja alikwambia ukitoka na watakushukuru.
rafiki yangu vipi, na Desemba vile tukamupa, wakati wengi wanasema vibaya na wakiondoka wanakonyesha kuwa wao bora. Sijaba kado tuwangu katika mbuzi Oluswahili omanyi lwakuyimba omanyi muno byo gwe yawandiika Oluswahili olwo Oluswahili nzalwe wandikira just wala abanyambako Kapiripiiti nati mwe ekigambo mbate mumanyi kitegeeza Kapiripiiti mumanyi linnya bunnya kyobanga nabagambye nkola ebitabo nkuba amataffaali nyimba ne bannange mutemugenda kunsobola Kapiripiiti ozositula akatiba ka bulo Kapiripiiti tewandaba oyagala kuddamu kundaba nedda taata siyagala kuddamu kulaba kyolina omumanya kyokka. Okay, guys, banange nine Kapiripiiti anvuga speed anzize eri nine ensi mulungi. Tuyina edakika ziri 8 zakigana saawa 10 obudde bubukedde. Alina obudde bwaffe obumala. But for now, bali yatukole premier oluyimba lwa Kapiripiiti. Bw'otuukayo. Siba guli Kapiripiiti. Bwekiri. Kati wano wali olangira ani? Olwo yagenda n'atadda Bakima. Bw'otuukayo kana akayimba nakakubidde gwe ono oli nange naawe n'oyo n'ono nange nakakubanga bw'otuukayo lindako onywaki namwesonso omwesonso kyeki akinyonyola omwesonso omwesonso agunyonyo muninde nga nkomyewo kibanyonyole party 2 ate ne party 2 eri kumpi nnyo mu party 4 njo banyonyola omwesonso obwedde oyina erinnya lyogera kochani kocha manager kocha nanti yabizanya kiriya wale nagwalindako kimanyi naguza emmotoka empya naguza emmotoka empya bagiyita mumugiyita pijoni oba pijo nze nagitumiddewo pijo waguze emmotoka bagiyita pijo nagenze ne bakyusa erinnya kanaye ebifaananyi byayo biriwa size na simu just genda ku YouTube osachingemu Kapiripiiti Omubaaya ate na open roof pijo mama awula bannange wetereze Kapiripiiti manager emmotoka ya Kapiripiiti eriwa ayinza okuba ali ku pikipiki tulinayo n'ennyonyi ulira omoloka tulinayo basi tulinayo ne airbus ennyonyi embajje si nnyonyi embajje esebe eno ennyonyi nate munnabagiyingiramu kyovolaba Kapiripiiti twogere ku luyimba tugende ku luyimba abantu balumanye bw'otuukayo baluyita lukube abantu baluwulire lukube baba music yetanga kiddamu agende nagula mwene
Cha. Tukoze wanji. Mama. Madam dem fiber mi dem antidote. Jukube nange bonso kayo nange didamba jambe ko ngambe bonso kayo nange didamba shimeko. Waji bachali bange kano sika kulabisa kiri amen zakuba amen tewali kulabisa njidamu again aladini ngulinde ku moto ne wene bano bazanga balabanga Mr. Bean. Waji yo, this is a 1919 Mayor Kapiripiiti Omubaaya. Kunkudate. Waji. Nange bonso kayo nange didamba yambeko ngambe bonso kayo nange didamba chimeko. Waji. Yo atakuta gwenta gwengenda mpola webon anerure mas anerure ngambe mugulume ngambe mugukome. Waji kankubalire bitu wangu za mu ghetto bera kupoa tebera mugezi amanyi tagali akati tukozesa mitwe nati CBS bichi Waji kabaka wangale Waji mama wa Waji mana shata kunkoda ting cheche chokapata kitegeza che big up Kapiripiiti nenda mwana oyo ade kuyigiriza olulimi big up unati nde mubaya bino tamuso bitega mungena bitegera nga nkuze ogambi otya mana shata kunkoda ting kitegeza che kitegeza kiringala Japan yourself kitegeza Kapiripiiti awuguliddawo nimba sina buzibu zadigambo mbimanyi justi temumpa bulungi budde wagenda ke Jamaica nagamba enva Jamaipanda tewanfulidde bulungi gyembeera ova Jamaipanda Jamaipanda wali mu Soweto. ani president wa Ghetto kati ani gogamba nti wali ono ye president wa Ghetto gwe tulina kati guli ambassador ali president wa Ghetto tunaba mulonda bulungi naye tulina wani tulina tulako kakiiko Ghetto ambassador ate Kimenge alien skin tugenda muteekako omukiririzaamu oyo muganda waffe mukwano gwaffe abakuba ekiziki ne munyumirwa wama kyokola kyakabi asobola okulembera Ghetto bafala balina okutya asobola okulembera Ghetto alien skin mulo ate buchamani eyo tetugendayo nnyo yavaako simanyi ate ogambe tetugendayo nani tetugendayo nnyo eyo lwansonga right about now what about now kayimba akayimba ogambye bwotuukayo obadde obubaka obuweereza baani buno obubaka bwamwe nange kana kayimba nakayimbye lwansonga nagendako eyo mwana eyo muddangala eyo abaana ne baŋŋamba naye mugenda mukomo ne mutuyamba temutwerabira uniform nekunyumira onyumamu uniform badde simanyi kyobala natandika akakayimba okayimba era mwalagi nakakolera waliwo dogo kiwaani waliwo dogo liiso waliwo katungulu waliwo kaceere edogo liiso natosoba mulaba lwansonga era dogo liiso ale dogo katungulu jabbala bonna hypers management tolina omumanya eri shata ale kino ekizungu nebamu ekizungu kimami garden ekyo kimami garden wali konkodating mana shata Ronda Don yakola audio. Sajja wange Ronda Don. Ronda Don
Ronda don big up ntumanyi ompulira papa kyona kyokola kyakabi abantu bakuba ndowooza owulidde bakkiriza dda nti oli wakabi Ronda don alikiriya walla tubatigomye tulina obatigomya oluyimba luno lwafulumye ddi luno oluyimba nati nze nga nze omanyi mbeera nnyo mu bitabo katoni siswa kugamba olunaku lwebagetadola soma nadde okusomera ate natako n'oluyimba baluyita never give up yo Kapiripiiti that's my name you never guess what I am ever the same I wanna take a body every 40% and endongo yako chanze the same is uli wenyingire kidongo zenda bebyana kino mukungamba mbuno nchali ndongo chakula bisebyana kumyaka tababa luyita never poa kumyaka 10 olabe ebyana bachiri katola bese kumyaka 10 Kapiripiiti olabe ebyana tubango luyimba baluyita never Okomoja bila bebyana. Yo, Kapiripiiti, that's my name. You never guess what I am ever the same. I wanna take a body every 40%. And the dongo yako chanze the same as uli wanyengele chidongo zenda bebyana. Chino makunga bambuno chalimona. Zenda gala kone nikite munebyana. Usangalie nyuma rafiki yangu. Dunia siyo mchezo lakini kuna. Usangalie nyuma never give up. Atutarudi nyuma ever with it. And them I use us never let that never do that. Let's fight them, you know we can do that, yeah man. Kusoda nekyo kunywera onywaji Twaino manya mwesonso. Mwana alibende kumwesonso. Mwesonso banaye. Waga kuli wogo. Anyways, atali kumama so the big 89.2 Studios FM. Babise Kapiripiiti. Ano mwerekereza agende mulemu kuba munango nakulala no kina kusomero. Nese mu movie asoma nago. Gwo muvi naguteekayo mu mulo. Kati kusomerayo inayo ekifomu ti gwe boy gwe games prefect oba okuba bwa basa nabukoba mu Ghetto. Baso kumbita ambassador nga sina kifo waliwo nda. Kusomera okulangana. Kusomero. Tanyizo kugamba nkolanga prefect choino manya music dance and drama zebyo byonna nabyesimbako ate nga byonna banonda. Teacher edi master abasomesa abaana abawere bebikira sitokukira sibiki banonda nanenza bikwasaganya tonomanya yosomera mwina n'abawere yesu nati nagambye twagita tangala Jamai panda genda mazo ta hyper management wava talent tonomanya musangibwawo tusangibwa salama ku ddwaliro lya Kiruddu nangwa kansoke nkugambe fe twawozeza milioni emu ku YouTube na computer oba laptop soko tusearching okolabe tulina ne bulutik bani Kapiripiiti hyper kids Africa madawa Kapiripiiti malenga yeto chimbo change wana abo badansa bangabo badansa bo natu waliwo hyper soka academy Kapiripiiti Omubaaya Hyper Kids Africa, Hyper Family, nyingi. Kati awoya kunkuba. Kunkuba. Eno saino manja chitegeza. Chitegeza Kapiripiiti. Bless to my family. Twale. Chimanya abana bali mu kumpulira. Ndi wano ku CBS ma. Ndi wano ku CBS choino manya. Chimanyi mumpulira mwena abana bewaka. Oyogende ku mupiira. CBS ino mpira nga tujja kuze emyaka 27 era kuzo mwezi nga 28 omwezi gwa July kuno gwe nyinyi tukira bera wali Mengo primary onajja n'osamba ba celeb ne CBS oinamu oza poto inamu ninamu just temunonya wano inamu mupiira bino twagazaaki wano inamu mupiira kachanyizo kugamba ndi midfielder choino mmanya bamidi kuba midfielder General Chibanda Omubaaya Ghetto ambassador w'abato mu Ghetto ng'omuto mu bato ate bagolo wangi Kapiripiiti sibula abantu mwena abampulira ku CBS njagala bagamba thank you for your support, thank you for loving me, keep
keep tusikale keep listening, keep listening, keep listening. Yes, keep listening. Gana baso. Baino kusigala nga bajuwuliriza obakwendi obasiriiko ate mwongera nnyo okumpagira. Era mugende ne ku YouTube yange ne ku Instagram ne ku Facebook kwesa Kapiripiiti Omubaaya. Nyimba zo gye ziri njagala mugende abasomesa baticha abaana bafaani mwette mweyagale ngene ku YouTube mweyagale mwette bosi zino nyimba zenatadde kyolina omumanya zakwetta bosi zenzi bakubira mwette songa wabadde towulira ku Instagram, ku Facebook, ku YouTube, ku Twitter nkozesa Kapiripiiti Omubaaya. Era namba y'essimu eri 070317660 nga ndi munyiivu nnyo 070317660. Tonkuba Kapiripiiti, tonkuba. Balina ogimanya. Nalo. Mu peace ne mu ddembe. Amen. God bless. Come on, S Mulungi, Night Radio. Come on. Amazing Kapiripiiti. Omubaaya. Onywachi. Bannange mwesonso bweyagangu kuwe mwasaddo amawulire agakagwawo mu mawulire gaffe leero MTN erongoseza mu daily voice bando zaayo kati osobola okukuba ku mikutu gyonna ku muwendo gwe gumu kati osobola okwogera ne Guliti Kasobe amusembalala obi eggulu n'eyisima ejjinja ku bando y'emu ababaddewo bagamba nti kino bakirabanga Ashe obakozesa My MTN app okuteekako MTN voice bundles sigala ku mukutu osobola okufuna amawulire amanyufu okuva mu MTN kubanga nga tuli wamu tewali kitulema. MTN enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. CBS at 27 Sasanya Vibe. Night Radio, the big 89.2 FM, but it's a Night Radio. I can understand. But it's a Kapiripiiti Omubaaya. Kugamba botuuka yo. No, Kapiripiiti banna. Akana kano. Aha. Genze angambi wale ngenda kusomera. Obabera mu kibiina abirati. Okay, ndi wano ne Esi Mulungi tutawayawayamu wano small time. Anga baby ya Kapiripiiti original. Esi. Vibe ya mani, but I'm proud of him. Abaana butusobola bakuuma netuba kuje tubajja mu bukulu bwabwe kisoboka just kyetulakinga mu Uganda era kinsaba nnyo Mukama nze if someone asks me kikiwandikoze if you're voted boy child babasuuliridde nnyo kati someone coming out and managing Kapiripiiti n'amuteeka however much he sings that style of music but he's well behaved so n'amuteeka mu bulamu obweyagaza kirungi nnyo but wetusuulirira nnyo boy child tujja kufuna nnyo abaana nga Kapiripiiti gy'abagambye gye yava nga bangi mwana wa Soweto wali eri mu Lipanda. Who is your favorite Ugandan artist as we talk right now? Oh my God, that's a very big question. Myself. Wow. I love that. Myself. You're the best. For now, but before, my favorite is Irene Nambiru. The reason as to why I love her is she has that notes she hits. Akasuka. Yeah, I just wish one day I'm just like her. But for now, myself. Do you take time no manual wachi akole ekyo kyakuloba atuuka yatuuka we yatuuka? She worked so much for it. Are you doing so? I am. And I know in a few years I'm gonna be there where she is right now. Okay. Ate mbasajja. Bisatse makula. Sambisachi. Wakalanyo. Nyo
nnyo. Lwaki omwagala nnyo ng'ogyeko ebyokuyamba? Ng'ogyeko ebyokuyamba is one person I've grown up seeing ayimba sing. Ekitegeeza oli nnyo w'amakulu ggwe. Kale njagala nnyo oluyimba when you get my phone and you listen to the music I have in my phone, zirina kye zinnyongerako. Yeah, njagala nnyo owuliriza ennyimba ezirina sense. Naye gwani esi? Nze Esimulungi, omwana azaalibwa mu family ey'abaana 8, Daddy 5, Mummy 3, and I am the last born in dad. I am the first born in mom. Dad. Yeah, I'm a Christian. Njagala nnyo music. Ndi mukyala Muganda. Are you married? No, I'm just asking. Tebiza kireka. No. Tulina abantu abandiyagadde Abantu abandiyagadde okumanya nti Esimulungi mufumbo oba si Your mufumbo. fans. My fans, she's happily where she is. in a relationship, in a single life. That is Essie's secret. No, please. Like for real, I don't really like to bring out my personal too much life on media. Right. But I'm happy where I am. Ocho biyingirira. Nice. Tusojja. Bakusojja ne bakugana ne bbawa alina ennyindo eyasitama naye nga gw'olaba ya mulaalo muveeko. So toyagala leeta nnyo family yo. Mugirekeeyo mukamoli. But are you seeing anyone? I'm okay. I said I'm okay. No. Let's be very realistic. Oyina gw'olaba. But for now, it's music. It's music. For now. With time tojja kumulaba. Oyina gw'olaba. Nze nakagala abawasekaaseka abamwenyamwenya. Anyway, I think someone beautiful like me might have someone like behind. Finally, you admit. But I'm not bringing my relationship life on media. No. Now Fine. it is music. At least now we know. Njaradde baagala okugiraagira, there is someone. No, the door is closed. For now. Not for now, forever. Because there's someone. That is. Hey, That is not my even- thing. why do you close the door? Unless you be straight, no, me, I don't want men. I want. Hey. So why are you not open? And I'm straight and I'm very confident where I am. I'm comfortable because the door is closed. Okay. Yeah. Oyagala tukujjukireko ki esi? I love the fact that you can reason with me. Really? Yep. Thanks for that. Njagala nnyo okunzijjukirako. Nina ekintu kye ntera okugamba abantu nti abantu abasinga tufa nnyo ku bulamu buno nga tuli balamu. Bw'olinnya katuuti ne bagamba that is Esimulungi because you're up there. Ne bakukubira emizindaalo. Naye luli ng'oli mu kabuli. Ne bakubira emizira. Emizira, yes. But the other last day ng'oli mu kabuli. What are going to be those words? Olaba olowooza kabuli. Nze I think a lot of nze ntyamye omulambo gwange okuswala. Okolera nnyo akalabo. Kanswale wano nga nkyategeera nkyasobola okujja ku CBS ne gamukulupaayo kagundi neewozeeko. Naye wali nga ndi wansi byakaba. I'm not going to say anything. Kati njagala nnyo bwe mba nfudde wali. Bambi kaali kayimbi kaali kakolawe kati newe kati. But I don't want my reputation to be really so bad. Era nsaba nnyo Mukama. That is my prayer every morning. Wow, akomera awo. Yeah. All incidents yabaddewo ya Winnie Nwanja. I don't know whether you saw the clip. Yeah. You saw the clip? Yeah. If you're to blame, who is to blame for that? Ajoyagala kunkola. Nkubuuza kuba bye bino byogenda osanga. Ogenda gende kaberebere. Tolina gw'omanyi naye ng'ogenze performing. And the kind of audience you're going to meet that side is going to be different from what you're used to. Okay, oh my god, this is a very tough question because I'm in the same industry. But to me as Esimulungi, they are both wrong. Was Winnie Nwanja right okuba omuwagizi mu microphone? No. Adde mukyama. If you don't want to be touched, wayongereyo emabega. Omuyimbi ono yasasudde, omuwagizi ono yasasudde ssente. Ojja okulaba, ayinza oba yeewoze ne lomu. Ajja alaba omuyimbi. Okay. Ayinza oba misbehaving nze. Naye ng'omuyimbi Tolina katalayi mukuba. wamukuba n'azirikira awo n'afiira awo and then you're taken to court. What reason? Bankutteko wabasemberedde bakwate. So I think really babantu bano basasula baba ne laavu n'agamba banayinze bwe ndaba ku esi ngenda kufa
bwe ndaba kapiripiiti mba mpedde byange biba biweddeyo and then afunye kalo mwene ekonome n'afuna akasente ke najja okulaba n'omubwatula like for real. I'm really sorry to say this, but it was wrong. Yeah, it was really wrong. What if it was you? I think if it was me, I'm not going to go near where they're going to touch me from. Why do you think these fans touch these artists? Baba by eksoka baba omuyimbi nga ali ku stage nga yambadde bulungi afananga kulinka kwata. Yeah, you know you obukuba n'obooza n'obupicturing nga kyonna n'okimalayo. So when you get that period ako noga kati esimulina kamukwateko, and some of us we are mothers, some of us we are people's wives. Tuwate tubyagala. Nenga wajja mazina g'enkima. I'm going to give you one artist. Walabeko Juliana nga bamukwatirira. You have my answer. Tebamukwatiranga kyogamba. Bayinza oba bamukwatirira back then when she's building herself. But then today she cannot stand on the stage and then someone namutiga. You understand? So it is the image you bring into people. Ekifaananyi ky'owa abantu. Yeah. Ekifaananyi bw'obanga oyagadde okubeera bw'otyo, be like that. But be ready for that. Yeah, be ready for that. And if you don't want to be touched, yembyanga oyongedde eri abawagizi tobasembere bawubire baagale whatever bakwateko mu ngalo, but then don't bring your body near them for them to kukwatako. For the time you've been in the industry, for the time you've performed, stages obaddeko, oli incidents eno yali egezaako kutuuka? No. Not yet? Not yet, but one, nina phobia ya crowd. Otya abantu? Because I have that phobia, I'm going to sing where they're not going to touch me from. Naye njayimba njaba, you know, I will appreciate them. I will appreciate them coming. Naye ate sijasemberera nnyo, and then my dressing code. Ennyambala. Nyinza okujja nga nyambadde olugoye nga ne bwonkwatako it is okay. Leero oyambadde otya? How I'm dressed? This is how I'm dressed. So, nyinza okubeera nga engeri gye naze nga nyambaddemu yebawa abagizi bange ono nno tumukwatako oba tetumukwatako. Kiringa nga osanga omuwala ng'atambula ku kkubo, owa booda alina omuwala gw'asiiya ne gw'atasa. Thank you. So the dressing code also matters, I think. Okay. Yeah. Yes. Okay. Let's talk about your new song before I let you go. Yeah, my new song. Luyitibwa Gwatika. Gwatika omuchi. Omutima. Chichi. I thought you're comfortable where you are. No, but ugambye muyimbako bye muyita. Ali guyiika n'engubaka ne bwa mukwano tojja kwatika. Nga wakubuzeemu sipiidi. Ngabuzeemu sipiidi. Omusajja nyamulabako. Waba nange esi si mwangu. Ate kubanga yeesibenza sina bbiri nnya. So Gwatika is the title of the song? Yeah, Gwatika. It is written by Frank Stories. Musajja wange oyo. Yeah. Musajja wange. Hey, Frank Stories wagwan papa. Mwalu wako ku kagundi Capex. Capex jo yaluzannyo mwana. Capex sebo mubusaako. Wale kubanga ngo zitambuliza nabo. So baguyita Gwatika. Yes, sir. Ani produce mulimba? Brian Bates. Brian. Agoli basajja bange. Brian Bates is Hello. Nabira was a writer. Babila wao batambula bonna. So far tulina audio? Yeah, and in like after this week we'll have a video. You're shooting the video? Yeah. Who is going to shoot? Mom, you already? Yeah. I'm not going to shoot. But would be No. To be in. In closet. Yeah. Alright guys, it's a brand new one coming in from Esi Mulungi. Watugambye makulu. Oyimba nnyo amakulu. When sizokukwata, and I want to listen to the message in this song before I let you go. But oluyimba lwaluyise Gwatika. Yes, sir. Ndagazi yasatu musanvu ezakika na sawa 10 budde bukedde muganda ngezukuka weteeketeekera olunaku. Olaba butya bwogenda kubanga oyita mu lunaku olwaleero lunaku lwakusatu lubaagaliza olulungi kansooka enkomeo tweyongere. Night Radio.
buli kuye chapambalasi ngangamba basi omwana gilasi eno gilasi nongana gwatika guno mutima gwatika wabera kwekoza guno mutima gwekoza nongana gwatika guno mutima gwatika wabera kwekoza guno mutima gwekoza. Okay, waliwo wano omuwagizi abantu kwebalitse wakwagadde omwami aŋŋambye wali I love the fact that tuyina abayimbi abasobola okureasoninga ng'omukyalo oyo. Omukyalo oyo alina mindset ennungi. This is Ben from Chali Wajala Namugongo. Singa tuba n'abayimbi ng'abo temulina bwe tugambira nti industry yaffe tegenda kukula. Then omulala wuno agambye my number one fan. Your number one fan is still awake. Smith Entebbe. Big ups to Essie Mulungi. Thank you so much. Nabe wano wale nze taata Mubaraka ekayunga engo omukyala ayogera bulungi. Katulabe wano katulabe wale leero kyotukoze muganda wange otubuuze speed. Okay, katulabe Musisi from Namasuba. I love that guy. Kapiripiiti. Then I love the reasoning of Essie. Oh, thank you so much. Thank you so much. Bona yogera amazima onamalako n'endongo Essie. Sengabi Lawrence tata Bridget agambe naye kwali agambe mwagala nnyo omukyala ayimba bulungi akayimba kajja kukola. Hi guys, I'm tuned in from Georgia. Mulungi, thank you for your positive energy. Keep your word and work and walk the talk. Big up, a young girl. Thank Wow. you so very much. Ono musajja wange musajja ngaterateekako manya gali Georgia. Mulungi Frank. Thank you so much. Namesake. No. Nedda tataddeeko linnya just ayogedde liryo kuba agambye I'm tuned in from Georgia, USA. Please help me thank Mulungi for the positive energy and the words. May she walk the talk. Oh, thank you. Manya getagattaddeko musajja wange ali Georgia, USA. Thank you so much for listening. N'abalala bangi obubaka bungi. Wow. Thank you so much. Oliwo wano. Obeera nnyo mbayimbi. Not really. I knew. Not really. Okay, as we come to the climax of the show, kiki oyagala abantu bano bakutegeereko oba bakumanyeeko nga sinnakusibula? Bamanyeko ng'omukyala omuyimbi ate agenda obaleetera ebyamaanyi ate bamanyeko ng'omukyala omwetowaze naye bwe mmanyirwa nange nvaako sikanwagi. Tonyigira mu ttooke. Yeah, but ndi mwetowaze, but when it's too much I go out of the box. Mbagala nnyo abantu bange bakimanyi nti ngenda baleetera ekyamaanyi kye baba bammanyaako nti kyenteresa eri ate kisinga gwati. Yeah, and more is coming. Wow. It's been a pleasure having you on the show. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Nzikiriza